Kansubire nti mwasibye bulungi yonna gye musinzire okubeera nga ate mumpuliza abasiraamu bannange mwebale okusiiba omwezi nagwo gutambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala bayita mu bizibu eby'enjawulo mbasaasirako abatuuse ku buwanguzi mbasanyukirako mikwano gyange abakuliza amazaalibwa mbagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abakaabe nga ndasakaate n'ab'emikwano amanyenzi omumbeja Aisha Nassolo wano ofunawo updates nga ge mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga nziza okubeera nga ate nga kutuusaako kyenkusaba kiri kimu subscribe nga ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate wejjusa naye nga esi byangu n'akamu n'akeddagala gye buvuddeko awo Bamuwunya Boys bavaayo nga balaajana bagamba ti Bruno K munnange yabakozesa era bw'atyo n'abasuulawo mbu ye yabakozesa n'asobola okubeera nga ate yeefunira ssente olwamaliriza ye by'ayagala munnange n'abasuulawo wabula nga olunaku olwaleero tufunye ku side ate munnange ya Bruno K ng'ayogera byali bitya ye abaffe byakomekkereza bitya ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya mukwano gwange teyakomye okwo n'atabukira ba bloggers bonna ne ba youtubers bonna abantu ab'enjawulo abavaayo munnange ne boogera ebintu bye batalina ku mitwe n'amagulu n'abagamba bannayegana amanya gaffe tugakolerera muyige okubeera nga ate mukola ki mutuwa ku bitiibwa yayogedde ensonga eyamuviirako okubeera nga ate akola ki blockinga Muwunya Boys bano era bw'atyo n'aleeta n'obujulizi obw'enjawulo ngenda kuba nkulekerako akatambi kano mukwano gwange anti bagamba nti akuddira mu luyimba munnange taluwoomya then oluvannyuma ashakama naye munnange bamutabukidde still naye akatambi ke ogenda kuba okalaba mu maaso kaawo ddala bituufu bye bamwogeddeko oba si bituufu abaffe bwe biba bituufu gwe nga ggwe kikyokyogerako ngenda kusaba komenti yo mukwano gwange giteekeko atawo wansi mu comment section naye nga toseetuka komawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala kyenkusaba subscribe nga ate kakakadde like nga video eno oba ojagadde gisharinge oba ojagadde goodbye for now toseetuka yagana kuddayo nagenda kusoma oba okujja wano ate kyeyagala okukakasa nti obanga woolyeera ekifo kye kikyaliwo osobola omuleeta onasoma kuba tefekigganangawo onalebo sooka okanziriremu ako nalebo simbwa ekifo ky'omwana oyo kikyaliwo bw'aba ayagala okusoma musitula omuleete n'abamawulire bonna mukakase oba mujje ku ssomero mulabe ekifo ekyo weekiri tetumwagaza fiizi tetumwagaza yunifoomu tetumwagaza kintu kyonna naye ekifo kye weekiri onalebo tweyanziza kanjira neyongerayo Bruno kale mukamwana mwe ba youtubers and you bloggers mulekerawo okujinya abantu leero nzize n'obusungu bungi nero nteresa obusungu for a very long time since December okuva mama mwanange yafa nteresa obusungu nga soogera youtubers and bloggers stop spoiling images of public figures and artists because you want likes we work for these images tukolerera brandi zaffe stop mulekerawo so kakyona agamba nti abadde ku myezi mwenda oyiribwa myaka 21 agenda okuyiribira isn't this laziness nero kiringangaze wenatandika okukaabira abantu ndi muhaso mbonyebonye ani agenda okuhasolingira gwe omusajja ayinza omusajja alina n'omwana ani gwe mba mbinyumiza ebyo b'ekisiru ani gwe mba mbinyumiza banaye mulekerawo ojjinya abantu era temuddamu kudda ku peegi yange kuleetako bintu bya kisiru ebyo you will not blackmail me online mulekerawo ensonga mane kuleeta ensonga ya mu blocking service wakansaba obuyambi wiiki 3 owandise olupapula ku Facebook olabisa manager wange akuyamba akusuza omulabisa namugamba I don't have era kyekimu kye nakola ne Oscar nze buli lwogenda n'olimba ate n'oyagala okundabisa oba olabisa abantu benkola nabo I block you there and then basina business na okay tetugenda kubalwisayo katutandikirewo oyo no gwe mulaba ye kapo giyite kapo y'abankuba kyeyo abakola enteekateeka nti omukyala yali awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia omwami tetunategeera kifo kituufu mwe yali akolera naye ng'agamba mu kubo galaga nti yali akolera mu kibuga kye bayita Kata yali akolera mu Kata mu kibuga kye bayita Doha gye yali akolera bwatyo omwana mulenzi ku lw'omukwano omungi yatuula ku ssimu ye nga womanyi nti bakadama b'ennaku zino bafumbirwa ku ssimu
ate mwana watu ne bafumbira ddala obufumbo tubeeramu n'abawanguzi kati nga bw'olaba Ashakama nga bw'olaba Mina da Queen mukyala Avi nti naye yasobola okufumbira ku simu paka akaseera we kaatuuka n'asisinkana omwagalawo e Dubai. Watyo mwana muwala Ashakama ne mwana mulenzi Siketa beesisinkana ku simu ne batandika okwekwana. Ashakama yali Kadama omutolosi mu lino eggwanga lya Saudi Arabia era nga yali awangalira mu kibuga kye bayita Riyadh. Bakola enteekateeka nga bw'omanyi nti abasajja bo tebaagala kulaba abakazi babasingako. Omwami akibala n'amanya nti Ashakama mwene ensi mwakolera afuna ssente nnyingi essaawa yonna asobola okufuuka sababu ate oba oliawo n'amusinga mu byenfuna. Bwatyo yamulimbalimba n'amugja mu kiyumba. Mu kumugja mu kiyumba yamusuubiza ensi n'eggulu. Yamugamba ebintu bingi. Yamugamba njagala ove e Saudi Arabia oje Uganda nze nakola dda nakikuba dda I've been working ndina wembeera. Naye ebyembi bisekerwa. Ashakama bwatyo yava ku mulimo gye yali akola ne yeewamba ne yeetoola ku deportation yali mukomera okumala weeks 2 ze yatugamba naye kyayikazaasukkamo nga musibe mu ggwanga lya Saudi Arabia. Watyo omwana n'adipotingibwa n'adizibwayo ewaka. Oluvannyuma lw'akaseera kati omwami we naye najja. Omwami we yajja baddamu ebyo bye mulabye bali mu kuzanya katemba kuza ennyimba za Paulo Kafwero. Yes, kyayika yeyo future omwami munange gye yamutegeeza. Watyo mwana muwala ono alwanye nnyo nga bwe mumanyi nti ne Facebook page yagiggulawo dda naye alemereddwa okukikuba kubanga ebintu bye bakola tebisanyusa bantu. Ffe bakomediani be tumanyi wano ng'akola video n'omutima gwe ng'ayagala likes ne zisanga ng'ekintu kye yabadde akoze yakikoze with passion. Ye mwana muwala Bulisha Cash. Pozi Nemuna 256 be bantu boka basobola okutuula mu comment oba mu content yenna n'akwatayo. Naye Ashakama yenga ye ebintu akakabikake kyovola baabukira kino n'abukira kino leero alina emutoolo enkyali n'eggundi azunze Kampala yenna n'amumalayo n'amaliriza nga takyalina transport amwetoolooza Kampala. Ebyembi bisekerwa. Naye ng'omuntu eyamutomeza yali boyfriend we muyite omwagalwa we era kati bali Uganda bazanya comedy video zaabwe tezitrendinga tezitambula tebabaduwetinga kwe tugamba ebintu byabwe tebitegerekeka. Gwe fani ali eyo oyigamu ki omusajja takusigula nga kukujja ku mulimu ogwo. Stay where you are working akwagalireyo obanga tonatuukiriza birooto byo. Don't rush to go back home kubanga bana abasajja bakyuka balinga bulimi bwa saawa. Okitegeera ekiseera kigenda kutuuka ng'obusente bukuweddeko atandika kulaba kati nga Siketa bw'alaba Ashakama takyalina ssente n'ennyumba ze yali azimba ejjinja yazireka tezinaatuuka ku linto. Agava mu nkubo galaga nti basula ne mu kazigo batuuse naku extent tebakyalina kyakulya. Ssente z'obulango ssente za advertisement zonna zaggwawo anti yazikuŋŋaanya eza Baba TV eza DSTV ez'obwendorsement si bonna bwe mumanyi bwe mwalabako n'agenda n'azigata ku material ze yagula ng'ateekateeka okuzimba. Wanjogerera essaawa zino akazigo waasula asasula kasasule ng'awo ovuddewo ye ng'omuntu tebakyalina kyakulya. Even transport kyanaku nnyo omuntu okukola erinnya n'odda Uganda ng'otambuza ebigere. Kikwasa ennaku kyanaku nnyo omuntu okukola erinnya n'odda Uganda ng'okyasula mu muzigo. Kikwasa ennaku. Kadama generation mutuuze obubina bwammwe wansi mukole. Tuli ku mulembe gw'abakazi kwekolerera. N'ekiba kyetaagisa okukola owasa omusajja do it bwekiba nga kyekigenda okukuwa peace of mind kubanga bano abasajja baatujerega nnyo baatuvuga nnyo. Omusajja ng'asobola okukuwasa n'akutunuulira nga gwe atagasa. Naye kati obuwalabu bwajja batununula ne batujjayo mu bufumbo obwali butulemereredde ne batutuusa eno ne batuwa emirimu ne tukola ne tufuna n'akasente naffe mwana wattu ne tuyimirira mu bantu nga tusagala busagazi. Asia the student 2022 ngenda kweyongera okubategeeza nti ndi mukazi akyasinze okuhasoringa and if you need to cop up I'm here. Osobola okundabirako nzijjuddeko ebyokuyiga bingi wadde byonjogera bibanyiiza nnyo. Natandika okukola obwakadama 2015 mu mwezi gwa 10 nali mu ggwanga Saudi Arabia. Nakikuba 2017 nenzire waka nagaza kwa Dubai Abu Dhabi nebigaana nemaliriza nga nkomyewo Saudi kati ndi boss era nenzamo nenkikuba buto. Keep hustling. Uganda talina kiddako tuza akabina wansi mu nsi omuli emirimu osobola okukolerera